Emikolo gino gitandise n'ekitambiro kya mmisa. Omusumba Serverus Jjumba n'ategeeza nti okwettanira amasomo g'eby'emikono ly'ekkubo eriyinza okutaasa embeera y'ebyenfuna. Tikuba abayizi abafulumizibwa bajja n'obukugu obubasobozesa okwetandikirawo emirimu. N'ebibavaamu birina okuba smart ng'ogamba nti ngenda kukola entebe buli omu agyewuunye, nti ngenda kukanika emmotoka y'omusajja evuume nga bwe yava mu Japan. Omukolo gwetabiddwako abantu bangi akulira oludda olwabula gavumenti era omubaka wa Nnyendo Mukungwe mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba asabye ebisomesebwa mu ggwanga okukyusibwa. Bangi waliwo n'abalina masters naye tebalina employable skills. That's the challenge. Mwabali wano mumaze okugemebwa. Arasisi Masaka Ronald Katenda asiimye Ekerezia Katolika olw'ebyekoze okulaakulanya eggwanga. Amatendekero gonna ge tulina agali sound agasize empisa ennungi ey'obuvunaanyizibwa n'obutendeke obw'enjawulo ebintu ebitandikidde mu matendekero gaffe ag'Obukatuliki. Akulira ettendekero linakkiriza Mawanda ategeeza nti mu myaka 4 gye bajaguzza batendesa abaana b'eggwanga bangi era n'asaba gavumenti okwongera okubakwatizaako. Ebikozesebwa mu masomo agafaanana bwe gati bya bbeeyi nnyo. Amasomero ag'obwannannyini gakaluubirirwa kinene nnyo ate n'aga gavumenti nago gennyini era gavumenti eteekayo kitono. N'omusumba w'essaza ly'e Lugazi yawummula Mathias Sekamanya akulembeddemu abakristu ku kigo kya Abadde Fatima Namagabi mu disitulikiti y'e Kayunga okujaguza emyaka 75 bukya kitandikibwawo. Aguddewo ekizimbe ekyabbulwamu peyemaya ekyazimbiddwa ku nsimbi ezasondebwa abakristu. Ate Minevuunike ekigo ekigenda okuzimba ettendekero ly'abasawo mu ttawuni y'e Kayunga. Oluvannyuma akulembedde mu mmisa ku kigo kya Abadde Fatima ejjumbiddwa abakristu. Ssaabakristo asomya alipoota omubadde pulojekiti ez'okwekulaakulanya mu kigo ne basimba Minisita Amos Lugolobi ne ssente w'akakiiko akazimbiira ssente wa NRM e Kayunga Moses Kalangwa olw'obuwagizi. Tukwebaza kubanga watuleetera n'emikwano gyo n'abawagizi ne bajja omwami General Salim Saleh oyo eyatuwagira ennyo. Basonze ssente ez'okuzimba ettendekero ly'abasawo era Kalangwa agguddewo n'ensawo za siminti 50 n'asitulako akakadde kamu. Naye zino zigenda okuba enkomeredde eyo ntandikwa ssebo bishopu era neeyama okuba nti okwerera ddala paka ku nkomerero kandi nakyo tukimala ssebo bishopu. Omusumba Sekamanya asiimye abakristo olw'emirimu gye bakoze wansi w'obwannamukulu Reverend Father Emmanuel Walakira. Yajja okuleeta obugagga obw'omwoyo ne bannange abakyamujjukira ebirungi bye yakola yakulekera ki. Ne Father Peter Makumbi asiba bannayuganda okuyamba abali mu bwetaavu ng'emu ku ngeri ey'okukuma obwasseruganda. Ono agamba nti kyandibadde kirungi buli muntu bw'aba ayamba okukumya endowooza yanfuniramuwa. Tubeere abantu ababulize ate mu byonna tubikolenga n'obugumiikiriza. Abadde akulembedde mu mmisa ku Eklezia y'e Kisubi ey'okwebaza Katonda n'okusabira eggwanga okuvuunuka okusoomozebwa okw'enjawulo okuliwo nga yeetabiddwako abakulembeddwa omubaka wa Busiro South Charles Matovu. Era Faaza tuyigiriza bulungi nti naffe tuyiga okwegayirira nga tetukoowa. Mu kyo naffe kye kituleese wano okuwanjagira omutonzi. Tukimanyi bulungi nti buli omu alina olunaku olwagenda okuva mu nsi.